Bantu bangi nnyo ino mumanyi omukyala amanyiddwa nga Stesha Mayanja, right? Stesha Mayanja ono munnange ye mukyala avuddeyo n'abeera ng'ayimba mu nsiika ebyokuyimba. Mujjukire omuntu eyamudiscovery nga bamuyita Samisa Kisemakula, era ng'ono munnange eyamuwa obwassa si mulala bamuyita omukulu amanyiddwa nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Beene Empologoma, Amagulu Nnyondo, Cuucu Nantawetwa, eyamuwa obwassa buno ng'era yamusiima olw'emirimu gy'akola okuyita mu kitono kye ekyokuyimba, n'abeera ng'ate abuulirira abaana ba Buganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Naye nga munange Stesha Mayanja ono olunaku lwabadde ennaku z'omwezi nga 8, that was ku Monday, yes I think it was a Monday, era omukyalo yavuddeyo n'ajaganya omwaka gumu bweddu okuva yatandikawo skits ze ezimanyiddwa nga eza Stesha and the House Girl. House Girl mumanyi mwenna abantu ku station yakolako ba House Girl, Full Figure yakolako ba House Girl, omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume yakolako ba House Girl. So Stesha yavuddeyo naye navayo na creating ekintu kino ekya House Girl. Ba House Girl embeera ze bayitamu, ebizibu byalaba ewaka, engeri gye babayisaamu, ebyo byonna na creating ya skits ezo obadde muzaba ku YouTube channel ye, era nga kati zibadde zatandika n'okuzannya ku TV wano e Uganda, TV emu esangibwa ku Serena. Naye Stesha Mayanja under management ya under management ya Al Magic eya Sir Lawrence, tata wa Sir Lawrence ono gwe tukola naye wano ku kamera Lawrence. Oyo musajja yakuzaala ebyaddala oba taatawo mu bino ebya entertainment, taatawo mu bya kamera, yakuzaala mu bya kamera naye si yakuzaalira ddala. Wana ndaba leero kwaye muddugavu nnyo ku ggwe naye emitwe gifaanaganamu, alina akatwe kalinganga akako. So Al Magic, Sir Lawrence kubali mu Al Magic side za wali Enyanama kutumiddeko nnyo ne production team yonna, naye munnange yakoze omukolo guno n'abeera ng'ate kwaddeko Nandujja, n'abeera ng'agezaako okulaga abantu okusanyukira wamu nabo n'okubaddizaako. Manye omuntu wakuwagira naawe oba olina okukola ki okumuddizaako. Kyovula wamu n'aba King Mortgage Studios bavuddeyo okuddiza mwenna abaagala na 20% ey'ebifaananyi bagisaze, obanga ebifaananyi bagenda bikubira emitwalo 25 bajjako 20% ne bakubira emitwalo 18 n'ekitundu, nobeera ng'ate okubanga olina omwagalwa wonna weyagala, oba mu buliri oba waka oba mu woteri oba pekiniki oba dinner date, kyonna kyoyagala bajja kuba bakuba ebifaananyi at 20%. Bakikoze ekyokubanga kola ki baddiza mwenna abantu abavuddeyo ne mubawagira mu kaseera kano akabadde akakazigizigi aka COVID-19. Naffe awa Celeb Jazz tujja kuba tubaddiza maaso, tujja kukolako ndowooza I think t-shirt City Lawrence tujja kukolako t-shirt za Celeb Jazz tubaddizeeko, naye nga tuzeeyo ku mulamwa gwa Stesha Mayanja ono yajaganyiza 1 year anniversary okuva yatandikawo Stesha Mayanja and the House Girl, era twabaddewoko ngaffe aba Celeb Jazz wali ku La Bonita ku Spectrum, era we twabadde n'abantu bangi nnyo, waddewo Nandujja, waddewo abazanyi b'akatemba bangi, Madrat ne Chiko nabo babaddewo. Kwegamba it was a full blast, a full house, era njagala kutuuseeko omukyalo Stesha Mayanja n'ebyo n'ebyo byabadde ng'engeri gye basazeemu keeki. Just my Lawrence, Stesha Mayanja akola ne keeki sebo, nisiba ekikazi kiri so talent kikola ne keeki. Yagambye ate agenda sebo India kusoma, agenda India asome ebintu bino ebya film ne script writing, akomewo katatandika tuzanya film, katadde azanya comedy, okitegedde, skits zokazoka agenda koma wazanye kati ne film, okitegedde. ne Sir Lawrence kyemuteekoze Kampala wano Al Magic ekutumiddeko nnyo, naye kati soke tugende ewa mwana muwala amanyiddwa nga Stesha Mayanja tulabenga ebyabadde n'ebigambo eyogeddeko eri abantu n'abantu beyajaganyiza nabo, ate tukomewo tugende mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo wano ekawokoka ku Celeb Jazz. Tubuze eddakiika 15 ku 2, so tugenda kuba tuyisa mu chap so kubanga tumaliriza emboozi zaffe ez'olunaku olwaleero, n'ekyo oyinza okukola kikimu gwatulabira ku YouTube, subscribe. Namusaba afaananyi bubiri, namusaba ndagamuntu n'emitwalo 5 nakati Abdulasi yabula bayawukana, naye nga tweyanza agambe mu YouTube channel gyasooka okugulawo Sekyewa yagitwala. Adesereza Sekyewa era yatwala yabwe okwaliko basabikaiba 3 abiri baakendera kuliko miliyoni Sekyewa naye temuyamba kati yatwala yakyagimugize ddala. Naye kati ati thank you so much, tusanyuse nnyo bambi, ekyamazima okulya tulidde ate bamunange njala ebadde baluma nnyo si nnyo kabanga abasoke tukirye tuguleyo capa ne bagamukakkanya ennyo bagirisi nawe ekisinga okwewuusa n'olwensonga eyo n'omukolo gweno oguleesa abantu bangi abamaama maama Nandujja wuuyo maama lwaki otugoba bwotyo batuli basanyufu nnyo okulana lwakwa maama omulimu gwe mwangu
omukolo kwa bamese yewa mama ayiriza okumukolo ate ne kumukolo akukoberako we wama yorusa ayiriza kumukolo mama mulaba ngomenda kumukolo nokola esubi gomugoma akukoberawo wenyirinyiri baba tweyasisanyo kuwagalira nnyo maama waffe omulungi era tukuwagalira nnyo ddala tubalowooza nti isale oba tugende mutunagisala amadde naye temutubba tusaba brain ne Maulana mutuuleko wali mwami Chiku ne Madrat mutuwe mu ddakiika nga ziizo tulyoke tulyeke aye ne Maulana aleete Okay, Kali. Sasa tuwanje saba. Bale za tuchuse. Mali atukola ni Maulana. Sekolele Chiku. Okay, Kali. Wakati kubaka bana abantu bamanyidde babimanyidde tiene okubampya ataka tukoli na muyimbi ale baalimbye dala bisolo yimba yemba bili kano waje atimaji wa ale tusimbule kama haji ndo watu alwa bana lokula msakuno kwela ta mzini wakaba ko weche hapo haji sitakese haji sema abantu bakulabe sitakese kulabe yali musanzu wa taini kyobala mukono gwali mera hivi ate omukono gwe gwalebera gwekuti ne bamugoba mu gattayi naye omukono gwe gukyama oba otanye era aji bamulaba atambula bamulaba atandinda gwe jangwe haji atambula haji atanye abaana ate kunanga omuntu gwokola mama nanduje emikono giremera nnyo tolwokunaye ebiseera ebisinga wamutulayinya nokatakiwa ejije gibawana era ne Sara Kabende nga baludde kubeedi era omunyaga akantu kakirakiramu mubeedi ne baba akugumuka ekiro ali kumpewo halo anage kandala mukisabuno okwebaza station fe bakita batyo ebijije ebitakoza atya atuwadde ekyokulabirako atuwadde ekyokulabirako natali okulaba station bitu weyayimbira tena sinatandika soma biseri yayi ate mwakadekale mwemunanzala bazadde bange bakaya ayinibali yayimba okuyimba kino yasookerako sibijjukira station bayimba kiti wabaswaliza ebiseera ebyo station banaye ngaalabika bubi ngaatulanga fulusiki naye sente kasaya zifunaati kati afaanana Fabiola kubanti abantu basiru abayimbi bali kala abasookawo tebalita station buzibu yabaye station kyalina omwana wa Sebati omwana omukulu obalaze bato omukulu wasi ekifaananyi dalikokisika so nolwensonga eyo atutwala mukisabulo okwaniriza Maulana ni Madrati ina bwe tubaziza mukitiibwa yaniriza mpo omunange nyanyizeeko ono mumanyi nnyo kale kanisa kakatubera nisolo nyanyizoli nga kaba sabe bajja okanyandule
Ombubuke yaliwo babu bayibiranga amini. Awo yaleta ekitabo nga bayiyo oluyimba lwa Buganda. Atubandire madrati. Omukyalo no njabadde njakyo. Yamenya toli dramatic toli. Twagala twaniriza kwanjula. Tunakwanjula. Baka mati aboluga kwata. Oyo madrati. Mwanjule. Kozesa nje ekigambo hani. Kizola kiwanvu. Kozesa baby kale. Basaba ne bannyabo kayinza nnyo okubalaba mu kifo kino kankanjulira omwami we bayita hani madras Atwandire n'omusajja omwanvu. Omusajja omusiyaala jangu. Bagambye hagasi. Nobody West. Kati bandire n'omusajja omwanvu alina abakyala babiri, abaana 6 ne wana akafuna enamba 3. Ofunyewo enamba. Nyana oli abadde wali aweereza emmere. Sogoba ensonga eyo Mawulana gwe wasalawo. Talina mukolo gwavaako nga tebalina